nga ntandika video eno sina gwe ngambye kulaaza ngamba mwe ngenze okuzuukukira nensanga nga mutandise olutalo abasirikale bange besimanyi na gye muvudde eyo gye bayita favor tetumala kusasula tetumala kugula bantu wa bavayo ne batulwanirira nga twebasi sinnabagambako nti mulaaze muwulye video eno bulungi we bukeeredde nsanze internet ekutta omuliro lwaki abantu banyiize nnyo bagamba oyo si generations gwe tumanyi ebyo tasobola kubikola ngamba ebyo ebyekisiru bye mwanyingizizaamu nzize nkugambye nti mbalabye naye mugire mutwaliriza kati nkubuuza gwali eyo alaba abantu bano abuuza mbu generations tewandibadde gwe minisita ne mmere bali mu kumuyisaamu eggaala osirise bamikwano babloggers bannammere be basoose okujja wano banjokese balindirire n'omwana Benita bamuwaayiriza ebitaliiyo amazima temugamanyi lwaki temulinda abantu abalina amazima ne bajja ne bagabagamba minisita yennyini najja n'asalako omwana ebigambo era ne bongerezaayo mutuliisa ssente ezitali mu magezi nkuwa kyakuyiga ki nze generations we naawulire ng'obusungu bumpeddemu nga nzija mbagamba gugwe musikemu nammera kyataasobodde kukola nti Calvin ali mu kwoja Calvin ali mu kukakasa Calvin ali mu kuswaza omwana ali innocent atalina na kintu kyonna kyamanyi kyabuyayi muteeka mu bintu by'ekiyayi nammera asirisi naye nga kaba kasimu namuga Calvin sikamu wabula ali mu kwoja bwayokesa generations wabula ate generations nammera mukwano kwa generations kati temumanyira baddiya akakamanyiro nakaganye ngenda kuba nnyonnyola ekintu kino kyatambula kitya nina okununula erinnya ly'omwana ono Benita nze mwansanga ano nga content wange gwakununula bannayuganda Benita munnayuganda so tonyumiza musimanyi gundi mukwano gwo omukwano ogutasa kubeerawo ogutasobola omukwano gwoba ng'oyambadde blouse oyina nnika ne gusika nnika bakusekerere ogwo teguba mukwano teguba mukwano ate nze mba ndi ready okugufiirwa ate era n'okubagamba ku ssaawa eno nti temubaako mukiwulira minister ali blocked ku WhatsApp yange ne ku social media platforms zange zonna nze tebannindisa ate tebankozesa nsobi ate tebandyamu no so tebucha simanyi ya blockies nze na mu blockings nze generations kani gomanyira like milioni 5 omwana noimya n'omulimbirira simanyi yetonde simanyi yazene yetonze kuki omwana ayogera ekigambo kimu nti bangambe togenda kumpa sente ekyo eyo na video eddako nyomara omuzigaba olijeze kumbeherra olijeze kumbisa kunto mbintu byekifeera for what abasirikale how are you wabula musibe bulungi ba mikwano